Nkwaniriza ya Newsigi Waswa Emma Uganda amanya bampita ambassador wakabi akansubire nti muri bulungi. Olunaku lwaleero ndoza nsaze okubanga ndabikiramu olwokuba nti interview eri ewedde twagikola nga siriimu nga ndi mabega wa kamera. Tulina omutume oba omusumba Pastor James Muwasi ayogera ku nsonga ezitambulira ddala mu ggwanga saako n'okubanga nti church za wano e Uganda kirabika zo obufere bususse okubanga mwebuli naye kuba nti obufere mwebuli makyaki y'abalokole wayo n'abasumba abatuufu aboogera ebituufu ate ababuulirira enjiri eri ku kituufu oba eri mu layini entuufu. Musumba Muwasi ayina ensonga ze twayogerako naye awo emabega era abantu buli awo basobola okubanga bagamba nti omwami ono oba omusumba ono ate okubanga ye ali ku kituufu yayogera ali ku mazima ddala kubanga ye teyekubira sayidi mu byobufuzi abeerayo ebya Bayibuli abyogerako n'ebyobusuubuzi oba bitambulira ddala mu ggwanga amawulire ag'enjawulo agoogerako tusobola okuba nga ate tugamanya nga bwe galina okuba nga tegatambula. Bwasinzidde mu nsi ez'enjawulo weebale kuba nga weekuumirako abaana b'e Kataawo, e Dubai, Saudi Arabia mubeerako nnyo era mu by the way musumba nga tonaba kweyanjula bangamba bakadaama abo basinga okuweeza ssente mu basumba because ssente zaabwe babeera ku TikTok ku mikutu egy'enjawulo oli n'agamba nti weereze kimu eky'ekkumi tingenda kusabira oba ogenda kubeera bulungi naye emyaka gy'abeerayo eby'emeka 5-4 akomawo nga talina kaayina naye nga ssente zagwera mu basumba. Sooka babuuze kabisa. Mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba n'abatuwulira mwebale kwekuumira ku mukutu guno. Nkiddemu kyoyogedde kyobuuzizza. Bannange nno omanyi najja kubabuusa nkiddamu najja nzize kubabuusa ogenze n'oyogera ku bakadaama ye erinnya eryo lyavaawa lwaki mwabatuuma bakadaama simanyi nange erinnya lyajja baava Budaama njagala muntu anyinyonnyola abaana baava wano era nabongerako mbu abasajja be basekadaama abakyala abaana baava wano bambi ne beerwanako beefunidde visa zaabwe nga tebannafuna visa basooka kunoonya paasipooti oluusi batunda bubuzi oluusi abazadde ne babawanirira ne beeteekamu buli kimu ne bagenda okupakasa naye neewuunya be babeera bakadaama basekadaama simanyi kintu ekyo njagala kwongera kukinnyonnyoka mwabatuumira kyamannya ago libawaana libatyoboola libavuruga libakiina libasawansi oba libawanika n'olwekyo nze wemba sinalinoonyerezaako kumanya lwaki abantu abo nze mbalabanga abaagenda ebweru okukola era bakola emirimu ne bakomawo ne bayamba families zaabwe wano e Uganda baweerera abaana wano bagula amataka gaabwe babeezawo bazadde baabwe nabo ne beepangira obulamu okusobola okubeerawo enkya bangi bazimbye n'obuyumba bwabwe naye kino kyo nga bw'oyogedde kino nange ndudde nga ndaba kifuuse public concern. Abaana bano waliwo amakanisa g'abalokole amakanisa g'abalokole mangi nnyo mu ggwanga lino naye nga mu butuufu bali mu kusavayivingira ku baana bano naye ng'omanye ensonga kweva abaana bano be muyise bakadaama abamu baalinya ennyonyi ne bagenda ebweru nga si balokole nga basiraamu bakatuliki balina amadiini gaabwe naye abasumba bano abafere baateekawo enkola yaabwe mwaba abaana abagenda bayinawo n'emikutu egyogera nabo nga babateekamu codes
ezibatiisa nti waliwo omusajja wa Katonda bw'aba yakusabira bw'akusabira lw'ojja okufuna ennyumba ekiyumba ky'okolamu ekirungi nga bw'olaba abaana bagenda ebweru ne babatta kaakati bw'aba akusabidde g'obeera bulungi tofa. Abamu abaana be baplantingamu abavudde mu makyaki gano be bagenda okuwunza n'okulimba bali abalala abagenda ne babawa ennamba z'essimu nti kubiranga nabbi gundi musumba gundi muweereza gundi kati bambi ne babasa ku platforms zaabwe ne babeera nga beefuula ababasabira kati ne babateekako netteeka buli lwofuna ssente oba ofuna kamu kitundu $20 oba 15 zo ezo kimu kya 10 kyawuleko then oyawuleko endala ensigo ya $10 oyawuleko ez'okuzimba. Kati ogenda okulaba omuwala ono oba omulenzi eyagenda okupakasa atereze future ye nga kukamu ekitundu kaafuna oba akakadde atoolako $40 gonna n'agaweereza omusumba ono saabafere saababbi ye nadda mu kwana abakazi nadda mu kukola ebibye n'aweerera abaana be mu masomero ag'ebbeeyi naye nga kubanga buli musumba bw'afuna bakadaama nga bw'obayise bakadaama 30 gomanyi ssente z'abaafunanga buli kadaama mufunako $30 kyovula abeeraawo n'ekyemisana akirya ku Serena. Kati abaana mmwe njagala mbawo amagezi oba wagenda oli musiraamu wagenda oli mukatuliki wagenda oli musamize wagenda oli mulokole oyo ataakupangira kugenda talina maanyi gakubeezaayo kufuna mukisa. Era wuliriza kino toddamu kuweereza ssente zo nti abasumba bakusabira savinga ssente zo oziteeke ku akawunti yo bw'olikomawo e Uganda weemanyire ekyokukola. Essaala z'abasumba si ze zikubeeza ebweru kanku ekyokulabirako abantu twamala mu COVID ebbanga ng'abasumba nabo babasibye tebakola nga tebakyakusabira naye ensi yasigalawo n'abantu twasigalawo naye gwe bodda otinze era ssaala za nabbi gundi singa si nabbi gundi singa nafadda olimba ojja genda okuva eyo nga bambi ate abamuweereza n'abasumba ssente zammwe nti babakolera ebintu si be beesigwa. Musumba oli wavaayo n'agamba nti naye musumba muwaasi kulabika oyagala kuudisa abantu oba oyagala bajja ku ddiini zaabwe aba ayogedde kikyamu. Kati nze nno nkubuulire nange mu bantu b'enkulembera mulimu abawala bangi abagenze ebweru Saudi eyo wa bagenze naye ogenda okulaba nze olw'okuba siri mu kategori eri ebalimba n'ebawuddiisa naye ogenda okulaba nga ayina baatuma wano mu kyaki ndi mutwale ssente zino muzitwalire omuntu w'egindi b'otamanyira kumanya naye nga weebuuza lwaki yakutumye ozitwalira ani ogenda okulaba azitwale egindi azitwale mutundwe azitwale egindi kakati ogenda okwekanga nga bali balina platform ekunga abo bakadaama bammwe ssente bazitwaleyo eri basobole obbasabira. N'olwekyo ekintu kino kyoleese kikulu nnyo abaana babbibwa nga babatiisatiisa buli kantu akamutuukako abeera agamba nti bannange naloose ekirooto babalimbira mu birooto buli lwolabanga omusumba eyeerimbika mu birooto nti nzivunula ebirooto kati bakadaama abo bw'abeera mu nsi engwira bambi ne bwogenda mu Amerika oba woosigala oloota kati bw'aloota ekirooto oba aloose ali mu nnimiro mu kika ewaabwe mu kiyumba ekikadde bw'akigamba ono omusajja nze ate gwe nnaatuuma sekadaama be babasumba abafere basaana okubeera basekadaama kati bw'akibula sekadaama omusumba bambi ng'afigitinga nga ateekawaawo ekiboozi waloose okola ki awo mukama abadde akulaga bw'ati waliwo ebisiraani ebyakulondoola walinnya nabyo ennyonyi bwe watuuka eyo gy'okola bisula woosula kati njagala nkubuulire waliwo amafuta ge ngenda okukusabira bwe nnaakola bwe naye olina okusiga ensigo ya ssente bwe ziti buli mwezi leetanga ssente bwe ziti ng'atiisatiisa kannyabo bambi ata balimbika jukira gwe gusoose okulinnya ennyonyi tekali exposed mu ggwanga ddala kati kagamba okusurvivingira wano munnanga abawarabu tebanzita musumba ono kati ye mundu yange emmenye era abo bannakadaama bamu basula ne earphone mu matu nga bawuliriza agayiriiri ngayita nagayiriiri agayiriiri g'abasumba abafere
beba baragula beba bakola ki beba babulira naye ebyo byonna bya kifere mujja kubbibwa muri mukubbibwa era njogera nammwe abali ebweru mulabuke nzize babuusa abazadde babiri ne bagamba naye mwana wange akasete nga tekajja maama alina omusumba eyandagula yaŋŋamba nina ebizibu era nali mbulayo omwezi nga gumu nve mu bulamu bw'ensi era kati akasente kenkaweereza anteramu essaawa yange simanyi okiraba iwe okimanyi nti mu kunoonyereza okwange kulaga nti abo abawala abagenda ebweru okukuba ekyeyo e Saudi ku bawala 10 nga bagenze balina abasajja baabwe oluusi omusajja afubyoga nti mukyala wange kagenda akole twebeezeewo abawala 8 amaka gafa naye ng'ekigasse abasumba bano abafere bayima eno ne batandika kubanga amanya nti omuwala ono ajja kusindikiranga omwami ssente bakulaakulane kati yamuteekamu zikoodi kirabika waliwo kye nalabye naloose ekirooto omwami walabika tatambula bulungi kati omuwala n'akyayira eyo omwami agenda okudda nga yajjula naye ng'omusumba ono omufere ono yayagala awoninga omuwala ono abeere wuwe nga buli kasente kaafuna ayita mu ye n'olwekyo abawala abo beetaaga okubuulira lwakuba si kyangu belief system obwongo waliwo ebiyiriyiri naddala ebikwata ku birooto ebikwata ku mizimuzimu bw'owuliranga ebiyiri ebyo omanya nti omuntu bagenda mukwata obwongo bw'olaba kapanga esala ono bw'ajja ng'akoze bw'ati kiba kitegeeza kiti buli lw'olabanga omusumba abuulira ebintu bwe bityo ebya bulijjo ebiri nakyo ng'akugamba kibuyaga bwafukunta manya kino kiri bwe kiti bw'olaba kapa eyazaalibwa nga bagizaala ndaba ate otandika oga nti bwe naagiraba mu nnyumba ogwo muzimu gw'emmese eyazze ng'enoonya ekyokulya mu nnyumba ne zizaaliramu n'olyaga bw'olaba emmese manya ogwo muzimu bwe guti bw'onoolaba kino manya kisulosulo manya bw'olaba omuzimu bw'olaba akantu bwe kati ng'omanya simanyaani kegamba bagenda bateekawo ekirala bataddewo agagambo ge tutawulirangako negatiisa abantu awo tubaawula batya ku basawo abaganda betugamba kakati nga natandise okubuulira enkola y'ekisawo ekiganda n'enkola y'ekisumba ekifere efaanagana baaluganda balongo byonna ebintu ebyo genda obigatta awamu nga kwonna kufera kati oli afera ng'akozesa erinnya lya Yesu ono ye n'akufera ng'akozesa emizimu nti wa setaani naye nga byonna ogenda okumaliza ng'enkola yefaanagana entiisatiisa efaanagana so kakati ekintu ekyo kyetaaga okwegendereza kigazi nnyo bwe tutandika okukyogerako kikyogerako mpolampola era nga tukyali mu kyaki endiga tuziraba amakyaki ag'enjawulo mande mpaka mande asiibayo asulayo kyokka alina omusajja ewaka oli omukubira akasimu amugamba nze ndi wa musumba gundi ebizibu bye nina kira kagwa abindeetedde n'okubindeetera olowooza abasumba abamu tebakoze kyamaanyi okwawula obufumbo bw'abantu era nze nsaasira abasajja waliwo abasajja bensaasira amazima gali nti sijja gamba nti kyaki zonna zirina enkola eyo naye olw'obwavu obuli mu basumba kubanga omusumba va ku bano betulaba nga bagaggawadde naye abasumba abasinga obungi batandika baavu nga bambadde sapatu kakati omuntu bw'abeera omwavu abeera ayiiya nfunye ntya ssente ate sente bw'ozifuna ng'ozifunye mu kusabiriza ne mu bufere toyinza buvaamu ng'ogaggawadde olina bwekuumiramu osobole okusigala ng'ozikuuma kati y'ensonga lwaki olaba nti n'abasumba abaagaggawala ennyo nabeera bakyasaba ssente bakyafera balaba osasula ssente ate era ekirala bateekawo obulombolombo obuzikuŋŋaanya sigira kino sigira kino sigira kiri kakati ekintu ekyo amaka mangi nga bw'obuuzizza agali mu kufa naye ng'ekigasse basumba bano kweraguza buli kantu konna akatuukawo omukyala omwami ne bw'ogenda ebweru okkuba ekyeyo omukyala n'agenda mu kansoling ew'abasumba bano n'agamba musumba nsaba kukola ki kati olw'okuba omwami omusumba ono aba ayagala okkirize akulagulamu ebyo by'omugambye by'oli kati awo ajja kukuleetera ebikutiisa naga nti naye
omwami wo gambi yagenda mu nsi kinti ali kata ng'agamba waliwo ekintu kyendaba ekitali kituufu ekituuka ku mwami wo nekanyongera okusaba kati ng'akuteeka mu koodi eyo ey'effumu omuwala ono ng'addayo ewaka ng'agamba naye musumba kiki kyagamba ku mwami wange oba kiki kyakola kakati bw'okomawo ng'era akwongera nti oba wali olooseeko ekirooto ekikwata ku mwami wo teri mukazi ayinza kubeera awo nga talootangako kirooto kikwata ku mwami wo kati bw'amala okuzuula kye waloota ng'atandikira awo naye ng'andaba obadde ojja wano obadde ofukamidde wano ng'andaba waliwo omukazi akusongamu bw'ati kati nga weebuuza omukazi kyoyo ndabye omukazi mweru akusongamu n'ekirabika waliwo ekitali kituufu waliwo omuntu ali mu kulwana ng'alwanira obufumbo n'ekisabire ennyo agenda amuteekateeka awo n'amukomya awo agenda amulekamu lwakayita kasunda baasi kati lwalidda ng'agenda amwongererako mpaka omukyalo ono lwajjula eri omwami kati ng'atandika okujjukira byonna ebyo wamma ensonga lwaki naloota olumu n'omusajja ali bw'ati olumu naloota nga mulaba yeegadanga olumu naloota nga ndaba kiri kino ng'ono atandika okuvvuunula olw'ebirooto olwamukutta obwongo olwafuuse musajja wa katonda owoono ebyokuddamu kakati nno zikatanda okuba nga omukazi mulungi nga wamulekawo osanga yamutwala dda osanga yamutwala dda bw'aba yalina ekintu nga yakimutunza dda abakyala bangi bali mu kukaaba babatunza dda ebintu waliwo omwami yakomawo kuva ebweru ng'omukyala n'ennyumba yagitunze sente n'aziwa omusumba bagenda ate okunoonyereza omukyala nga alina olubuto lw'omusumba enju egenze ate n'omukazi amufuyisizza olubuto ebyo bingi nnyo n'olwekyo mwegendereze tobeera eyo n'oga nti nze mukyala wange yalokoka yamala gwe bambi n'osigaza obwana awaka ekiro overnight n'osigala nga weebase mukazi wo n'agenda mbw agenze kusaba kati agenze tusabira weegendereza ayinza okuba tagenze kusaba busabi beera mugezi gwokimanyi nti amaka abasajja baagabajjako obuyinza baabutadda abasumba ne babufuŋŋana ng'omukazi wo ne b'omugamba kyali badde bwe kiti ng'agamba nti omanyi kansooka embuuza omusumba kati nno nze kankubuulire olumu waliwo kino ekyatuukawo naye kiyinza ate okukwanamiriza nyina omukyala yajjanga edda nga nkola kansolingi mpabula abantu kansolingi zange zanjawulo teziba zakubba abantu kati bwe bajjanga obbawabula omukyala najja nandoopera n'agamba nti omwami wange ali bw'ati ankuba tonze yakubye ekintu yansindise ne mugambawo n'akomawo gwokubiri n'agamba ku luno yankubye oluyi kati ngenda okulaba nga buli ekibaawo awaka ajjewo omusumba n'akiŋŋamba nga ye yakitwala nti buli ekituuka ku mwami we ajja okukiŋŋamba kati nange ne mbayita babiri bwe bajja ne ntandika okwogera ku nsonga zaabwe balinga abaagala okwawukana naye ng'obusonga butono kati ne mmanya ffenna ffe abasumba nga bwe tubeera ne bakazi baffe era n'abantu bwe babeera nabo temusobola kutambulira wamu nga temufunyeemu ku buzibu naye ne mubugonjoola kati ŋŋenda okulaba ng'omukyalo ono ekizibu kye yalina nga tamanyi nti omwami we asinga omusumba obuyinza kino bakyala batono abakitegeera kakati era bwe twamala okwogera nennenya omusajja ne mugamba kino kikyamu naye ng'omusajja agamba buli kimu kye tukola ngenda okulaba agamba kumpaabira wa musumba buli ne bwe mugambako nja kuwaabirewo omusumba ne bwe tubeera mu buliri nja kuwaabirewo omusumba kati bwe nakitegeera ekyo bwe namala obbatabaganya omusajja ne musingisa omusango ne mugamba nti nedda omukyala mukwate bulungi ki kati ne ŋŋamba omukyala nti naye omanyi kati sooka ofulume mu njogere n'omwami yekka kati bwe nayogera n'omwami wekka ng'asigadde ne mugamba bwe mugende ne mukyalawo naye bwe mutuuka ewaka nga mwakatuuka ku luno mukuba empi bbiri nga z'amaanyi b'empi bbiri nga z'amaanyi okusinga z'obadde omukuba ati wuliriza olwomuwa ddagala omugambe nti lwaki wantuttewo omusumba lwaki ompaabiranga ew'omusumba lwaki ebintu byaffe bitwala omusumba olowooza musumba si yakulira amaka gano yomba ogeye musumba si yakulira amaka gano nze nakuwasa saakuwasa na musumba omwongera oluyi osirike omusajja
teyakunyigira bwe yagenda yakola kye mugambye. Okay. Omukazi teyaddamu kuwaaba wangi okuva olwo yajja nanneebaza naŋŋamba omanyi mukazi wange bwe yatereera si buli kasonga konna kali mu maka gammwe tigenda eri bano abasumba kaba kajanja oluusi obuntu obutonotono obusobola okweggwera. Okay. Kati omusajja lwaki njogedde ekigambo kino kuba eyo counseling bibanga byama byaffe nyinza okuwaayo ekintu ekitaasa amakaago kati si kirungi kuba mukazi. Yes. Naye nakirabanga ono omusajja bw'ataalage busajja bwe nti yawasa omukazi olwo omukazi alinga alaba nti nze nsinga omusumba kye nali musomesa nti musumba bw'agamba nti jangu enkya tulina okusaba. Okay. Omwami n'agamba nti nedda tugenda waka tugenda kulima tuyina gye tugenda okukyala jeemera musumba okole eky'omwami wo. Okay. Naye olwaleero abakyala omwami ava gy'avudde ng'akomyewo tayinza namusanyukira naye akasumba bukwata obusawosawo bwe kaba kakyama waka yakubye dda akaluluulu musumba tuzanyisa kulaba oluusi n'amugwa ne mu kifuba. Kati ebintu ebyo bye twagala okukyusa. Okay. Nti ekintu ekirungi essowaani ennungi musumba bw'anaakyala yajjo giriirako enva ennungi ekino musumba yajjo kifuna nedda omwami waasinga omusumba wo. Kati abasumba beezimbako ekintu nti ffe tukiikirira Mukama. Kati Mukama yafuna ne babbulooka se omanyi obwabulooka wangi kati Yesu alina babbulooka batya baana abasumba abamu abafere kati beerimbika ne bakulembeza Yesu so nga baagala kufera. Kati omukyala agenda okulaba nti ono akiikirira Mukama kati n'amuwa ekitiibwa ekisinga eky'omwami we. Okay. Kati mbakubiriza mmwe abampuliriza omukazi olina kuwa bbaawe ekitiibwa. Bayibuli egamba abakazi mugonderenga babbammwe mu buli kigambo so si mugonderenga abasumba bammwe. Jeemera musumba njeemera otuukirize eky'omwami wo. Era nze bwe mbeera mu kyaki omukyala n'agamba bba wange yaŋŋamba nze siddangayo kiro nga mugamba ggwe nze mbagoba ziweze saa 12 tedduka dda yanguwa mangu ewaka. Naye omusumba yagamba bw'osituka wano oyo setaani saavisi tennaggwa Mukama amafuta Katonda yasinga asinga omwami wo. Balina n'ennyimba ze bayimba Yesu ye mwami wange Yesu ye. Nze bwe ndaba mukyala wange nga gati kale genda omufumbiru kubanga olwo zijjawo zikunaabuula n'oleeta ekifaananyi nti kwegamba omusumba yasinga bondobera Yesu nkuleka. Kati omukyalo n'alabanga bondobera omusumba wange nze nkuleka amaka gafudde olw'ebyo. Ne boobeera mwami ne boobeera taata nzaala ne boobeera mwami wange bondobera Yesu nkuleka. Nedda Bayibuli egamba lwaki oyagala Katonda gw'otalabanga n'okyawo no neibawo gw'olaba neibawo ye bbaawo osula naye. Lwaki okuliriza nnyo Katonda nti gw'oyagala okusinga nze? Kakati nze wuliriza omuntu weetaaga okuwuliza eddoboozi lya bbaawo. Naawe omusajja weetaaga okuwuliza eddoboozi lya mukyalawo. In fact bw'osoma ebyawandiikibwa olaba Saara. Ibulayimu yali faithful nga tayendanga. Kacyanga abeerawo ng'awezezza emyaka 9 tayendangako. Naye mukazi we bwe yamugamba nti naye mbadde nsaba yendako genda oyagala awusigaalo tuzaale omwana. Era Ibulayimu yagamba wadde Katonda tayagala ekyo. Naye olw'okuba mukyala wange aŋŋambye kaŋŋende nkole ki nyende. Era Ibulayimu yamaliriza ayenze ng'azadde n'omwana. Kati kitegeeza kikaawa bwe yali ekibala Katonda yali yagaana Adamu okulya ekibala Katonda kitaffe. Naye Adamu bwe yalaba ng'omukazi yakimuleetedde kubanga omukazi amulaba asula naye n'aga nti ebya Katonda kamujeemere kandi ekibala mukazi wange yakireese. Katonda ne bwe yajja era Adamu yagamba Katonda ati mukazi ono byakimpadde kubanga omukazi tuli wamu gw'osula yiri mu ggulu nze ono nsula naye. Eyo relationship ng'eyali badde omusajja n'omukazi. Musumba awe nini tukyali mu kyasi tulaba abasumba abalina ebintu bye bakozesa ebyokusiga simanya simanya kunaaza ebigere simanya wadde akatambaala genda okasse emitwetwe omwana ajjaka akebakeko. Mu Bayibuli ebyo oba mu Njiri gye babuulira entuufu ebimu ebiri ebimu ku byamagero oba ku bimu ebiwonya abantu endiga oba abantu abakkiriza abazze okubanga basabira mu kyaki. Bayibuli buli kintu kyonna ku nsi mu ekiri. Nze ngamba tewali kintu kyonna ekiri ku nsi oba ekikolebwa nga mu Bayibuli tekirimu. Mu Bayibuli mulimu obulogo,
mu Bayibuli mulimu obutemu, mu Bayibuli mulimu obwenzi, mu Bayibuli mulimu buli kimu, enkwe, enguzi, tewali kintu kiri ku nsi nga mu Bayibuli tekirimu. So kati omuntu byonna ebiri ku nsi asobola okukwata Bayibuli n'abikola nga tagivuddeemu. Kakati kitegeeza bwe tuba tusoma Bayibuli tuteeka okumanya ne locations nti Bayibuli eno bwe yali ewandiikibwa ono omuwandiisi gwe tuwulira ayogerwako yali abeerawa. Yali abeera mu Uganda, yali abeera Kenya, yali abeera South Africa oba mu Bawarabu. Kati tuddira ensoma embi ya Bayibuli olyaddira ebintu ebyali Buyudaaya mu Isirayiri n'ayagala bibeere ne mu Uganda. Ennyambala Abayisirayiri gye bambala gyeyagala ebeere ne mu Bannayuganda. Kubanga Bayibuli we yawandiikibwa yensonga lwaki oteeka okumanya ndi waawa era nsibukawa njagala biki. Kati Bayibuli gye yawandiikirwa waliwo ebintu bye baali tebalya. Olwaleero ffe wano abagyembulensinga naffe mu Buganda waliwo ebintu bye tutalya. Nga biriwa? Weebiri. Kyogamba kati eyeddira olugave nnyinza odulya. Bw'oba weddira mambo oyinza ogirya. N'omusota ffe wano tetugulya. Enkima ffe wano tetugirya. Okitegedde? Kakati naye ate bwe tujjayo bali bye bataalyanga naffe bye twagala tuleme kukola ki? Kulya. Naye okusinziira ku location. Okiraba? Eriyo locations ng'embizzi tebagirya. Ate eriyo ebifo ebirala nga yali emmere yayo. Eriyo kati wano tuwoomera ettooke. Eriyo ebitundu by'ogenda ne mu Uganda wano ng'ettooke tebalyagala tebalirya teribawomera. Kakati abo osobola obbagamba tolyanga amatooke nga si emmere yaabwe. Naye ate bw'ojja wano mu Buganda tosobola ga nti ettooke ebbi. Kati bw'oba osoma Bayibuli togisomanga mu Yudaaya, gisomenga mu Uganda. Nti bwe yalibadde Katonda awetteeka Bannayuganda yalibagambye nti tolya matooke, yalibagambye nti tolya kino oba. So kakati bw'osoma Bayibuli ebintu bino eby'amafuta emikolokolo egyo eriyo emikolo egimu egyali mu locations ezo. Gamba ng'okunaaza ebigere baatambulanga mu nsi ya ddungu enfuufu. Kati nga bw'oyaniriza omuntu ewaka oyina kumuwa kawero kamu ng'omunaaza ebigere asobole okuyingira mu nnyumba yo ng'akafuufu tekayina. Ffe wano tetukirina. Ffe wano si yennyaniriza eyaffe ennyaniriza ndala. Kati ne Yesu okikola abayigirizwa be kaali kabonero akalaga nti abaaniriza mu bwakabaka nga alaga kye baali bakola. So kakati tegwali mukolo gwe tulina okukola mbu twemoolere ku bantu nga tunaaza ebigere. Gwali significant nga guyina amakulu. Naye olwaleero osanga omuntu mukazi we yagenze renno fe abawasa abakazi abalungi nowasa kazi ko kalungi osanga ekisumba bambi kiri mu keemoolerako kinaaza ebigere kisiimuula kinaaza ebigere kifiiringa ebigere. Tokikkirizanga. Kyoyinza kwemoolera ku mukazi wange nti omunaaza bigere. Ayo belief system sigina afune ki? Kyovola bamba naaziza ebigere nga muyina enkyakya zisigaddewo. Baba naaziza ebigere ng'oyina embaliga zisigalawo. Bakunaaziza ebigere ng'oyina ebisiraani bisigalawo. Osanga ekkanisa yonna nga baginaaza ebigere. Kati ennaku ezo nalabye waliwo omusumba eyo bannange abafere bakyali ku dduniya kuno. Nalabye omusumba ali mu gambuutusi. Yese bayambadde ne gambuutusi ng'ali mu nnimiro. Akutta akacupa akafuuyira dduumu. Buno bwe bagula wali muguudi. Akutte. Naye bantu mmwe kambala bwe. Ezo kemiko ze bali mu bafuuyira ng'afuuyira ebiyenje. Bandibanga be baleeta ne red eyes ennaku ezo. Oyo omusumba ateeka okuba yaleeta amaaso. Oyo omusumba nalabye omusumba nga afuuyira ekkanisa yonna endiga ng'afuuyira embuzi. Kati lwaki takola eddundiro anti yali mu bisooto.
chache eri mbisooto kati mugasooto nga afuuyira layini nenga bambi bafala abafuuyira mu maaso engoye zaabwe abateekako ebyo ebintu mbumafwe abateekako ebyo ebintu mbumafuta bye baatadde mu kadomola mbabuulire mbakubiriza ne bannayuganda gavumenti vaayo ezo chemical teziri tested eriyo chemicals ezitasaana kufuuyirwa mu maaso naye ono omusumba ali mu kufuuyira abantu oba kiki oba chemical ki tetugimanyi abitabulirawa oba mazzi ki gakuluziga n'abo abanywesebwa amazzi gavumenti esooka egakebere kubanga oba lwenzooli akeberebwa ekitongole ekikola ku mutindo gw'amazzi ne kimanya nti gano amazzi galina okunywebwa oba azaamu woto oba ani kati gwokola otya oluzzi ku kidiba kyo mu kyaki abantu ne bajja basena obudomolo tegali tested UNBS tegakebedde gwe n'otandika okunywesa abantu amazzi ogale balwala embuto bakola ki bagakebera abasawo ne baga nti ddala gawonya abaganywa bawona eriyo ebintu bye tulina okwewala abo abatambuza agafutafuta ago ge bagula mu supermarket bagafuuyira ne ku bulirimbo abasajja balekeraawo okwenda genda ofuuyire ecupa y'amafuta ku buliri osanga obuliri butobyetobi mu bagaane abo abasumba bali mu kubabba amafuta ago tegayina makulu tegayina mugaso nzizeemu twogera ku kyabasumba abasumba abasinga wano nno amakyaki gaabwe gali mu ntobazi mukama waabwe yabagamba nti bo balina kubanga bazimba mu ntobazi wangi musumba buli muntu yali yegombye olusozi era nange menali ntandika okugula akapoloti nakagula mu lutobazi buli muntu yandyegombye olusozi naye obusobozi kale ebiseera ebisinga abantu bwe tuba tutandika kyaki oba tolina bw'obanga tolina kati n'osondayo oba miliyoni 2 obaze musobodde era mugenda okunoonya akantu we kali fuuti 5 ku 5 nga kali mukaki mu katobazi kati ne bwegejja ogenda okulaba era egejjeraawo ndowooza olutobazi lwe lw'essente entonotono naye sigamba nti kuba kwagala bandyagadde buli omu yandyagadde okubeera ku lusozi naye ku kino ekigwawo abantu bali mu kumenyebwa mu ntobazi n'amakyaki gali mu ntobazi amayumba n'abakoleramu njagala kukyogerako